Amama Mbabazi Kayuhura babadde mu meeting mwabaddemu n'omuchina ono ye kafulu w'okubabalira ekintu kya dynasty yaabwe. Omuchina yabagambye n'abagamba bw'ati ekizibu kye muyina dynasty eringa ekonye abantu ng'onoobateeka mu dynasty balina kwekyusa nga bali mu yo nga bagituula mudda tebakyasobola givaamu. Kati eyammwe mwagirwisa yadireyinga abantu bagibuuse tennaba. Kati elimination egenda kuba y'amaanyi, mulina okweliminatinga abantu bangi ekigenda okubeera ekizibu ennyo mu kiseera kino. Omusajja yabadde abibabalira naye erinnya ly'ono omuchina saaliwulidde. Naye nsaba Katonda drone yange eyongere okulifefeta erimpe njaddi babuulira. Yabagambye beekyusa bwe bati nga badi mu dynasty naye mmwe yammwe mu makkati ebadde ekomye wakati abantu ne babuuka. Muyina obuzibu, muyina ekizibu kinene nnyo okukituukiriza. Wano n'abagamba ekintu ekimu kye muyina okukola bwe muba munaakola dynasty kati musooke mukyuse erinnya Uganda, kubanga buli lwe mubeera nga muyitibwa Uganda Buganda bali abasajja basoma history, basoma ebintu, bamanyi Uganda okufa obufi. Babagambe bwe bati nga Uganda ekyayitibwa Uganda Buganda eba y'amaanyi, mufune engeri gye musobola okukyusa erinnya Uganda ddyo lisooke liveewo. Ebbanga lye mumalanga ensi mugiyita Uganda kyeki kyabalemesezza. Buganda y'amaanyi bwe wabaawo erinnya Uganda. Omuchina amanyi history waffe. Era wano wenkubira omulanga Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka bannange ebyo biri ebintu biggweewo. Bino biggweewo. Ssaabasajja Kabaka waali badde ovaayo, otherwise Buganda egenda. Uganda egenda. Ssaabasajja Kabaka Uganda egenda. Abasajja bakubaganyiza ebirowoozo ne baproposinga amannya 4 ag'okukyusa okuyita eggwanga lyaffe erya Uganda dikyusa. Balituuma amannya ago nja galeeta olulala jjera olindako sigenda galeeta kati. Wulira ate sirwakuba sigamanyi ngamanyi era nagawulidde naye sigenda galeeta kati. Lindako nja galeeta olulala. Ne bagamba bwe bati bagenda kufunayo omuntu era bw'owulira omuntu atandika ekibooziboozi lwaki mutusosola ffe Buganda mutusosola ffe Buganda mutusosola, waliwo ekibooziboozi ekigenda okutandika ekigenda okuvaamu etteeka ekigenda okuvaamu biiru bagireete mu palamenti ng'ebyatogikwatako bwe byatandika bigenda kutandika ng'ebyo byatogikwatako. Baleete ekiteeka ekigamba olw'erinnya Uganda obusosoze bususse mu Buganda bayite NRM caucus etuule bakyuse erinnya Uganda bakitwale mu palamenti ekiyise erinnya Uganda balijjewo. Bagenda kufuna omuntu nga CMP concerned citizen agambe nze nga concerned citizen Abaganda batusosodde nnyo ife tetufuna bwe tuti ffe tulina baminisita bagwe eddalo gundi yagwe eddalo ife batukole bwe tuti ffe batukole bwe bati. Gavumenti eyimirire ku ekyo ekibuuzo ekigenda okujja essaawa yonna ekibuuzo kijja. Naye omuntu yenna gwe mulaba aleeta ekibuuzo ekyo mumusaleko omutwe muguleete mbawe $5,000 anti kakati nnyina agula emitwe ate si buli mutwe nti naagugula agula emitwe papasire. Bwe mulaba omuntu yenna ajja nga yeeyogeza ekintu ekyo mumukwata oba ku mwenge oba ku mbaga oba mu kwanjula oba mu kkanisa mumusaleko omutwe muguleete nze mbawe ssente. Mbabuulidde bagenda bireeta bwe batyo wabula bagenda kugirako ekintu ekyokusalamu ekyokuggyako erinnya Uganda bateekewo erinnya eddala bakya proposinga erinnya mbwe eritugatta ffenna kuliko United Republic of mbu kubanga amawanga mangi kati bwe bagamba Uganda Buganda ebalinnye ku mitwe mbuno Buganda eremeddewo. Omusajja omuchina yabagambye nga Buganda ekyali bwetyo temutawaana kulowooza nti musobola okukyusa eggwanga lino, musobola okukyusa okufuna dynasty wano. Ekirala abantu babuuse nnyo kyova olaba batandise okutta ab'amagye batta abapoliisi batta abantu ba bulijjo abalaba